This guy here, I have been feeding him like not a husband, but my child, because he never took any responsibility of a husband. Nothing. I buy food for him. Naye nga bambi this is not good. I think simanyi ndowoozayo naye nga muganda wange omuzungu akalambidde agobye munange ate muganzi we esayidi eno ali mu kufuumuula munange ate muganzi we wabweru ebintu abijjeeyo kakati no byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga Lydia Jasmine Kosa ne Alex bali munange eno bali wali bali mu kwogera munange ate wano mu mmotoka ngenda kubeera nga mbikutuusaako ku sayidi y'emu Shiba Kalungi ali mu kwogeza munange ate abantu obwama alaze ettabbu ino byengenda okubeera nga nkutuusaako bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansiko munange ate n'omuzungu ono muganzi we okusinziira wali avuddeyo n'agamba omuntu ono mbadde mulabiriranga munange ate omwana nga omwana wange naye nga ye tampa respect nga ye. This guy here, I have been feeding him like not a husband, but my child, because he never took any responsibility of a husband. Nothing. I buy food for him. I buy clothes for him. I cook for him. I wash utensils. I do everything as a wife. And for him, nothing for return. Only beat him. And I thought he's just too old. I cannot even hit him because he's too old and very sick. So I feel I don't want him to die on my heart. Okay? That's why I don't. Guys, you have been asking me, why don't you hit him? Why don't I beat him? How can I beat somebody like 84 years old? How can I beat him with cancer? With the diabetic? Yeah? With also prostate cancer. How can I beat him? Am I crazy? All I need is the right. What is My even right. worse is this? And you, false bastard, okay? You watch it all laughing, Even your grinning woman to is yourself. watching us fighting. Now who's more You see, primitive, you or she? Your woman, she's still here waiting for the husband. Wife. But you are beating me because of you are special girl. Don't dare steal any more here. Don't you dare! You are beating me in my own house because of this girl, 22 years girl. You're stealing here, No, not because of the girl, but Yeah, the because guy. you're a stealing This bitch. is- Oh! Ow! Hey, get her off! Get her off! Aha, tebibadde byangu n'akamu ndowooza munnange ate omuwulidde omukyala nti amukola ebyo olw'okuba nti nno yafunyeeyo munnange ate omukyala omulala oyo gw'olengera munnange ate mu katambi nga bw'owulidde munnange ate ebibadde bitambula wabula nga nkongeddeyoko Lydia Jasmine Kosa ne Alex esayidi eno muganda wange Alex avuddeyo munnange ate wali n'assaako obubaka mu katambi kano n'agamba bannange laavu wange ono bibadde bitya kansooke mbikuweekokko mu katambi Weekend ewedde. Guys, eh? So onyonyola essajju ly'oliko saawa eno. Oh my god, like today. Oh my god. Hey. Like, look at Wow, you. Like, look Kadeli. at us. Oh my god. Look at what? Amazing. Like, look at us. Us. Like we glow. The both of you. And you're putting on quite an like Kuracho Unko. Omanyi kano kasawundi ka kibebe kyange nga kisakase. Guy atunze kidney yo no. Wallahi. mu katambi ako Lydia Jasmine Kosa ate munnange ate ne mwana mulenzi oyo omuyimbi Alex wabula nga nkwongeddeyoko Shiba Kalungi ayogeza munnange ate abantu obwama Shiba Kalungi akishwale kino ekintu nzize nga nkyogera nnyo nti Shiba akishwale ali omu ku bayimbi munnange ate wano e Uganda nga bo batabbu muganda wange ate nga bali breast nga bw'okiwulira Shiba Kalungi sinnalabayokko akishwale ng'avuddeyo mu biseera bino ng'avuddeyo oluyimba ne lutakwatayo abantu ne batalunyumirwa ku mikutu egy'enjawulo nkugambye newabeera nga lutadde munnange ate ku TikTok lutambulira ddala kaakati nno omukyalo ono nga oggyeko ennyimba ziri ze Somebody
weesibadde kubanga nazo zikyagenda mu maaso muna nga ate okutradinga. Queen Sheba akikola atya? You guys notice the Sheba yasinga ennyimba ezitrendinga ku TikTok. Aina baagala nve sitenzire sakala noga amapeera, aina Saamu wange, aina Jordani, and effortlessly. You don't see Sheba everywhere. Tomulaba nti ali wana ali wali apike na apike. I just love how God softens the works of this beautiful lady. Oh, bakikola atya? Sheba bakatonda ye yamuwaaki. Like, na feeling okutegeera the power of this lady. Toli mulaba mu usoma yimbo machindi eri mu bugrupu bw'abayimbi, toli mulaba mbu ali eno mu mabaala dde. She's always doing her. Naye music wa inengeri gyatambulamu ng'ali all over. Like, yo, Queen Sheba tuwakatiba, how do you do it? Like, okikola otya? It puzzles me. Omukyalo oyo wakabi. I don't know how she does it, but umenyimba satu nga zonna ziri rotation. Tiziri like promotion, ziri organic, like typically organic. Man, Sheba, respect. Oli mukazi wanjawulo. Abakwerijjako bonna basaasira, oli wanjawulo. Yaleeseeyo ko n'oluyimba olulala byonna byogeza muna nga ate abantu obwama nti Sheba kalungi bannange, Katonda nga yakuwa blessing, okikola otya? Ate nga ku side y'emu yabaddeko ko n'ekifo muna nga ate kye yabaddemu awo. Yayogeza muna nga ate abantu obwama, yabaddeko bya fashion, Brian fashion nga we byatambudde muna nga ate eside eyo. So bwenti muna nga ate bwenkoze ku muyimbi muna nga ate Sheba kalungi, bwenti muna nga ate bwenkoze ku muyimbi Sheba kalungi. Kakasa nti osubscribinga, ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaba efaayo.